Abantu bangi ku mirimu gyaffe twefuula abakabi ddala ffe abaddugavu tulaganya mu ffe tuli banjawulo tuba bagezi nnyo twagira ddala engeri gye tukola ne bano abantu tuba twalira ddala nga abata kale tebatuukira ku mutindo naye nze njagala nkikubireko muganda wange lwana nnyo ku mulimu ne Dubai obeere ng'okolagana n'abantu b'okola nabo mostly ku level yo osobola obutakolagana na manager osobola obutakola na muntu mulala yenna naye bano b'okola nabo bano mu level gye muliko mwenna muli mu kiyungu mwenna muli mu cleaning mwenna bobeera nabo mu bus bonyumya nabo emboozi bobeera nabo eyo mu kago bobeera nayo wonna bobeera nabo muli mu cafe oba wa making sure ati bo bakozi banno abali ku level yo mukwatagana ze nkubuulira tomanya lunaku lwogenda kwokya tomanya lunaku lwogenda kukola nsobi nga balina okukutaasa kitegeera bazalawe bakole ki ne making sure mukwatagana bulungi nnyo newo nabo okuwulira oli mugezi nnyo okubasinga omuntu gwokola naye kirungi nnyo okubanga okwatagana lwansonga one time agenda kusevinga bantu bangi kamera zibakutte naye nebikomaawo kamera nekukwata nga olina ensobi gyokola naye nebikomaawo kubanga okwatagana n'abantu bokola kikuyambako okukuuma omulimu n'okwesefugadinga kibaye abaddugavu twetwalanga abagezi tuli bagezi nibo tukola n'abasiru naye omusiru naku lumu agenda kukutaasa era nabe nkyogendakera ku makya nga gwamutaasa kubona abasajja bakubya ne bagamba what happened kitegeera bantu bingi ebeera bye tusirikira oyokye olina olunaku lwokera ku makya nga bwe kyokwatako kyonooneka bwonoonesa naye ng'omanya alina okutaasa ye omuntu gwokola naye ku mulimu solo batwalanga bw'oyagala naye making sure okwatagana nabo mukwataganira ddala bulungi n'okusinga bwewandikwatagana ne manager awo kuba basobola olemesa information oyitawo ogende wa manager oba ne boogera naye nga akwatidde muki nze sifayo oba toyagala simanya abeeru bakutama simanya abaddugavu bakutama simanya kwatagana n'abantu b'okola nabo ku mulimu kijja kuyamba okusigaza omulimu gwe mwenensi oba n'ofuna n'omulala oguli beta kola emikwano respecting buli muntu gw'okola naye basobola okurespectinga si bingi ziragamba kimu kyekyo kukwatagana ne banno osobola okuba nga okuuma omuntu tomanya lwogenda kukola nsobi bless following Dubai Uganda nti